Kati mpa ku sente. Sente? Ezaaki? Ez'okubala. Ez'okumbala? N'okubala kati tukusasulira. Maama. Okubala kwa kusasulira. Okuyingiza foomu eno. Okujuza foomu eno. Kwakola ki? Kwa kusasulira. Tusoka kusasulira. Yes, kwa kusasulira. In fact nkoze n'ensobi, n'ensoka ne nkuyingiza nga tonnasasula. Kubanga basooka kusasula ne bayingiza foomu. Kuba abamu tebaagala kusasula. Kati tusasulirawo kyawo. Okay. Kati sente zino z'osasula. Government zibanga registration fee. Government mu abantu ba wansi ebayambako kubanga ensonga y'okubala abantu government kubalabirira. Kufuna mbalirira kubabalirira na kubala kola ki? Kufuna ngeje bayambamu. Kati gwengeri gyongambye nti no oyina abaana babiri atubeeramu wekka. Olinga agamba nti oyina musajja abalabirira omulina? Tokiraba kiki obadde tokiŋŋambye. Tokiraba. Kakitegeeza nti government kati nga gwe nkutaka mu system. Ebegenda kulabirira abaana bo, ebekuplaningidde abaana bo. Number 2. Number 3, ebegenda kusasulira ennyumba. Kyovola bakiyita census and housing population and housing nti abantu ba wansi ebe basasulira housing we basula. Osegedde nti ebe bawane emmere kati simanyi emmere ofuna ekimala. Tokiraba kati gwe besobola okuwa emmere buli week. Anti era nze maama nze taata. Tokiraba? Yes, kati leeta kati besobola okulabirira. Etandikidde kumu abantu ba wansi kati bali abagagga tetugendayo nnyo kubanga board besobola kati yagala mu besobola okupulaningira. Naawe babeera batukoze bulungi. Yes. Batuyambye. Kyekyo. Kati leeta sente nze nkole ki? Nze ngende. Kati nkuteekemu nti n'emmere tolinaye? Ate n'abaana oba nyongereko omwana omu. Babiri bamala? Bali babiri. Bali babiri. Bali babiri sebo. Nga batukoze bulungi nnyo. Batusasulirako buli kimu. Babasasulira. Tugenda kuba tuwewuseeku nga bakoze bulungi. Kale. Kiyayamba. Kibayambira nno ddala. Abeeno. Wangi? Anti munnaye tuzze. Mwe bana. Mama fa babala abantu. Ababazi b'abantu. Yaba census and population housing. And housing. Bebaffe. Okay. Kati ndozo tutandikire ku nsonga. Okay. Mvane wa neighbor angambye nti mwoli. Naye ate oli taliimu. Oli asooka eri. Okumukwasa kizibuzibu. Okay. Katera kubaawo nnyo. Ene nja mufuna nga nkomyewo. Kati mbadde zatandikirewo ndowooza kubanga nina abalala bangi abakola ki? Abokolako. Mama muno mulimu bameka. Mubeeramu bameka muno. Tubeeramu babiri nze n'omwami wange. N'omwami okay. Kwani amanyago? Amanya gange. Yanze Safina namusi. Safina namusi okay. Abaana bo bakuyisa batya school fees zikusumbuwa zitya? School fees nanga womanyi zigenda nezesibasibamu awo nezibulabulamu ne tuzifuna. Mane muzifuna? Tawanyamwe era neera tumalako. Mane mmalako. Okay kakati ate nyumba ye basombowa etya? Enyumba? Enyumba muno yetu akagipangisa n'okugipangisa. Omanya mwami wange bamuwa transfer. Okay. Leero tuyinza okubeerako nakasongola. Enkeera ntubeerako ebbombo. Kati ate transfer endala gye baatuwadde. Yemakindi nze ntambula naye ntambula n'omwami wange. Abaana bo bali mu kyalo. Okay kakati ndowooza mu government ejja bayambira awo. Ejja bayambako baana. Baana? Kubanga bapulaningira nnyo abaana. Okay kale. Egenda tuyamba tuti. Kale mpaayo emitwalo 2. Ate gaaki? Gakuyingiza foomu. Yakuyingiza mu foomu government esobola okuyamba. Esobola okubayamba. Anti it is planning and housing. Kati asobola nti ennyumba oba ebekusumbuwa ekusasulira ennyumba. Bw'aba nti school fees gwate kupulaningira school fees. Kugamba ensonga lwaki tubala abantu. Balaba abantu abeesobola n'abateesobola. Nti kati gwe ateesobola mu school fees nga bw'ŋŋambye. Ekuyamba okusasulirako ki? School fees. Abaana bo tulina bana. Ate ngwadde ŋŋambye bameka. Waliwo tulambuuziza tulina bameka. Wambuuza oba ninayo kubanga. Kati olina bana? Tulina abaana bana. Nkyuseemu. Kale bana. Tulina naye tulina bana. Kale bakante kisoke kale mpa kati. Mpa sente nze. Twala 2 kale gaga. Gamala kubanga olaba ago gamala. Kati kangalete. Kale. Kasirivu. Wewe waje? Jangu nyambeko.
Hati njaga kote kagenda. Omwami ono adda ayagala ssente. Baruwa. Bano abalabala abantu. Ababalaba. Ayagala emitwalo 2. Kuja okututeeka mu foomu. Okututeeka mu foomu? Okututeeka mu foomu gavumenti etuyambeko ewerera abaana baffe. Sebo, ogambe mbu... Nedda. Eno, okola kuki? Si population census? Ndiwa census. Aha. Kakati kyembuuza, ssente ziyingirira muwo? Nedda ono sinamusaba ku ssente. Zakututeeka mu foomu. Nedda nyabo, nedda. Sikusabye ssente za foomu. Naye mpuliddeko naku kigambo kisente. Nedda sebo, mbadde mubuuza eno ennyumba mugisasula ssente mmeka? Totujjako Atani akujjako offer. Ambuzizza abaana. Mugambye abaana nina bana. Yes. Gavumenti beyagalira ddala. School fees bezi tutawanye egenda tuyambako mu school fees. Mbu naye okubeera verified mu gundi yaabwe mu computer nedda wamma sebo afande nedda saagala ssente akwata ssente sebo sinawa kusaba ku ssente nkusaba ku ssente osabye emitwalo 2 tamuzi gyakufana emitwalo 2 tugasasula tuyambira ddala ani akusabye ssente wasasudde olaba sebo kwata ezange nedda sebo saagala ssente kati ezoyo zitwalawa omuwadde tugenda nabo kakati mwemwe olina programu za gavumenti bino population census byabwereere tewali nsi gye babisasula yadde nusu 10 gye basasula sinamusabako ono ssente n'ekikumi wasasudde emitwalo 2 kunyambako okusasulira baana fees yakuwadde lisiti jangu tugende kugundi gweŋŋenda kukusiba kati wuliriza ŋŋenda kukusiba musirwalira ku bantu osobba wajotandikidde okujja ssente baki abalala bojjako ssente otandise butandisi ate otandikidde wano wakajja ku bantu abameka ssente watandikidde wo nedda watuukidde woyo obadde ovaawo kabbye bangi okyekere bulungi nyo okuŋŋanyiza ssente emekere ozitwalawa njawo otegere ssente ozitwalawa akakadde kamu emitwalo 2 obadde olagawa obadde ozitwalira ani wa toyogera wa mu gavumenti eruwa gavumenti ki babadde atuwandiika akutte peni talina nakitabo evidence kasatu girina tugende talina nakitabo ndaga bewakawandiika ndaga abadde atuwandiika mu tablet zatufaako dda tezikyakola kakati oluwa kiki obwedda kyowandiika byobuuza abantu kakati ono omukazi yani gwe wawandiisa ye wamuwandiise wamutadde mu sisitimu ndagaako wamuwandiise nsaba kunsonyiwa munsonyiwe bannange bwe muti omwonna sisitimu za gavumenti amazima mbadde mbala jangu tugende ku polisi okole statement naawe ofune sente zo omukumulina ye jatugende population bagisasula ndeke bannange bagenda jatugende kyongo nkwatira bwereere oleka tewakola na training